ng'asinziira ku mukolo gw'okuzza olunaku lw'abakyala mu kkanisa ya Jericho Breakers International Ministries esangibwa ekyebando kwe beegattidde ku ggwanga lyonna okuzza olunaku luno. Profesa Jacinta Magezi asabye abakyala okukozesa amagezi okulwanyisa endowooza y'okugaya abakyala ensi gy'erina. Waliwo embeera ey'ensi, enjogera ey'ensi, abamwetoolodde abanyooma abakyala. There are those people alone that boy that could speak those words. Profesa Magezi yeewuunyizza abanyooma abakyala olw'enfuna yaabwe ng'agamba nti bwe butaliimu kuba ensangi zino abakyala bakozi ate nga bwe bokka bakola ekyobuzira eky'okuzaala bannaggwano ensi beetenda. That is huge. Okuvuga emmotoka ennene, to ride a big car, oba okubeera n'olubuto emyezi 9, or to have that pregnancy for 9 months. No. Amaliriza abawa amagezi okwejjamu okwekubagiza kuba n'abakozi eby'amaanyi balina ebibasumbuwa wabula bino babibuusa amaaso ne beemalirira. Ate y'omusumba w'ekkanisa eno Dr. Trifosa Sekate akalaatidde abakyala okuba bakakaalukanyi era beenyigire mu buli kibakulaakulanya nga lwe bajja okukulaakulanya amaka n'abaana baabwe. Kola n'emikono gyo and work with your own hands. Ate ng'omanyi nti ogenda kifunamu. And know that you're going to get out of it. Tawuliriza muntu nti akugambye nti tojja kusobola. Don't listen. Ono agamba nti abakyala bangi bagezezzaako okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo egibakulaakulanya kw'ossa n'okwegattira mu bibiina ng'asabye abakyala okukomya okwekuumira emabega. Sigala ng'oli mukyala mugumu. Continue being a strong Beera woman. w'amaanyi. Be a powerful woman. Emyaka tekirina kye kikolako. Age is nothing. It's just a number. It is just a number. Nga yeesigama mu kitabo ky'engeri 3:10 asibye abakyala okubeera abeegendereza mu buli kye bakola ate babeere beesigwa n'abakutula n'okukomya okwefeebya n'okwekaddiya kuba abaami baagalaanyirira. Ekaawo okwedibyadibya. Stop putting yourselves Abakyala down. temwekaddiya. Do not make yourselves old. Bwe muneekaddiya mujja kuwunya olusu lw'abakadde. Once you make yourselves old, you smell like oldies. Omukyala takaddiwa. Abakyala mu kkanisa eno abakulembeddwamu ssentebe waabwe omusumba Kizito Monica wamu n'omumyuka we Anne Luzindana nabo baliko okusomozebwa kwe balaze okutuuka ku bakyala omuli abaami abafuuse bassemugayaavu nga kati obuvunaanyizibwa baabusuulawo dda. Katonda yatonda omusajja n'omukyala. Ekitegeeza nti omusajja kyasobola okukola n'omukazi akola ki akisobola. Vaayo tukole emirimu n'abasajja gye bakola tukole naye tusanze okusoomozebwa olw'obuvunaanyizibwa obutulekeddwa. Twesanze ng'abasajja bangi ate bavudde mu buvunaanyizibwa bwabwe. Kyokka bano bakuutidde abakyala bulijjo okwekkiririzaamu ne basaba ne gavumenti okussaawo amateeka agakaka abaami okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Tusaba eggwanga lino Uganda okuyita mu mateeka nti omwami addeyo mu kifo kye. Abakazi obasanga ku nguudo, obasanga ku loole babuukira loole, obasanga ku matooke, obasanga mu nsuku eyo, obasanga bambadde kwegamba ng'alaba ng'alina okola ng'omukyala. Kati abakyala mbawa amagezi okwenyooma mu kuleke, okwesaasira mu kuleke, okwekubagiza mu kuleke, obunafu muveemu obunafu. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.